olunaku olulala nga tukunguberagala Uncle Kato Lubwama nalwo lukedde tuli ku Uganda National Cultural Center joyinza okuyita National Theatre era nga olunaku olwali kunaku lwa Monday omubiri gwa Uncle Kato Lubwama ugenda kubanga ate gusuzibwa nga bwoyinza okubanga ate olaba enteekateeka ezigenda mu maaso mu kaseera kano abasuubuzi ab'enjawulo abatunda amasaati abatunda kalenda eziriko ebifaananyi bya Kato Lubwama batuuse dda eno saidi eno bwoyinza okulaba keetalo abayimbi ab'enjawulo ndabyeko naddala abava mu kibiina kya WUMA be bamu ku abo abali mu nteekateeka ez'okubeera nga ate bategeka okuba nga bandiiza omubiri gwa Kato Lubwama nnaku zibadde bbiri kuva ku lunaku olw'omukaaga omubiri gwa Kato Lubwama gwaleetebwa mu makaage wali emutundwe tubaddeyo so olunaku olwaleero ba artisti bannabyabufuzi n'abantu abalala bonna batasobodde kubanga bajja waka bagenda kubeera nga ate beegatta ku bannayuganda abalala bangi nnyo mu kukungubagira Kato Lubwama wano ku National Theatre so tugenda kubanga tuyitako mu preparations ez'enjawulo okwongera okubanga tutegeera omubiri gugenda kutuusibwa mu bbanga ki activities zetugenda okubanga tukolera wano n'ebifaanaganako bwe bityo naye ng'abantu ab'enjawulo batuuse dda wano mu kwongera okubira nga ate bakungubira Kato Lubwama owaye tokyabeerera ddala abaanani abalabirira paka lwakuna lwenzira ewange emmotoka twajjuzaamu engoye tukyusa bukyusa zijjudde omwo so olunaku olwali tuli ku National Theatre tugenda kusula wano so enteekateeka etandise abategeka obutebe so brief gwe kukyomanyiko biki bitugenda activities ki ezigenda okubeera wano naddala wano akawungezaako olwaleero aba artist bagenda kuperforminga buli artist then bagenda kulagako ku skits ze zazaakola n'emizannyo gye ku screens then abato abanaddala abana ffenna abaliko ku Royal Theatre Diamonds Ensemble abato olina wogambye abato okiba kikulumye eggwamanyi twawandiiseewo omuzannyo gwa ddakiika 10 ku 15 naye nga gonna guli ku story ya Uncle Kato kuva gye yatandikira mpaka wafiiridde so tugenda kuba nago tugustaginga then waliwo speeches era lwakuba tusaba leero bambi bana byabufuzi wano muleme kwefugawo mutuweemu kkokko ba artist mubaweemu olunaku lumu kino si kya buntu just naffe abadrama abastage twagala kwogerako ku byatuyisizaamu wala bayimbi beyagamba gwe tosobola waliyo abaana bakola ku B24 betaaga okuwa ku story ya TV kuba tekyaliwo mwana yamugamba nti ndi upcoming artist namugamba ani yagamba tuli upcoming yali ndamugamba nti yali aliki yamugamba ndi muyimbi namugamba ani yagamba kale kwegaba artist balina binnya ebyokwogera kwa Kato kati leero tusaba lutulekeremukko bannange bannabyabufuzi mwefuze ekintu kino naye nga abakulu bakama bafe abawuma batambula bava no badde eno bali mu nsonga uma ekoze nnyo tunoonya federation weeri tutugira anti kwendya so atuli wange ekiri wano akiti leero olunaku lwonna lwa bintu Uncle Kato byazaakola mu theatre balina okubiraga yonna gye yatandikira ne ba Aunt Mariam kati then banne abo ba Aunt Mariam mbadde ku lusegere nabo bagenda kuyimba naddala abayimba so leero lunaku lwa activities kuba tuli ku theatre nga tumaliriza mu nnaku eziri ebbiri zetumaze waka kyakuyiga kikyosinza okufuna oba kikyosinza okupiikinga mwezi ennaku ebbiri nti abantu basobola okukwagala ng'ofudde ate nenjigamu nti abantu balimba ku mufu walabye ku balimba abantu balimba ku mufu abantu bazimbye emboozi mukama tali basonyiwa buli omu bwedda ajja kusesa buli omu bwedda alina emboozi gyamanyiko Uncle Kato buli omu bwedda alina emboozi nga yali atambuddeko naye yasulako naye yalyako naye kyobola Katonda bamanyi Uncle Kato naye bona kitukola notabanga radio nobako bwotukwatira naye abantu balimbye era nayize nnyo nti bwofa oba tukyalina kyakuzza bula buli muntu asobola okulimba ku mulambo gwo nga guli awo n'atatya namu
oli nalimba ng'omulabira ddala ng'omuwulira noga singa mukama nyamba n'ennyimuka kino n'ekituga abantu balimbye obwedda atudde nga wengana naye mukama Katonda ng'ola yadde mulimu naye abadde ng'okimanyi naawe nti bano babadde tebazigatta najja naga yagenza okufa nankubirako abadde tannafa mu nnaku awo bbiri nankubira abantu bakaabye abantu amaziga gali kumpi no bambi mulala nga yiwala bakaba naye akaba ngwenda bakaba nange nkaba bannange wofa abantu balimba so tugenda kusula wano tugenda sula wano leero ni wana atumala nga baartist bangi Uganda ina abayimbi emitwalo 5 nkugambye naye era tugenda kwawulamu nga omala tubulira luyimba lwe wayimba ekituufu enyimba ezibe zitategereka ali tazaagala naye akatola tetayagala nyimba ezo za pomini ezo nyimba za popopapapa n'ogenda oba baleka ababbandi naabo akadongo kamu abo fena tujje ngamba kale ngamba mu kuyimba andi wano si wa CD wa live ne mukufango katakoze fujjo ku bayimbi kuba kati bemanya abasidinga bangi live tubadde tusabuli omwayimbe live osokonda bire olabe batona bagenda okujja era kifo kijja kumala kijja mala naye bagaye siddi wano tewajja tumala nkubuya kwa abayimbi basinga abalabi obungi kale naye nga ndowooza ekyo tugenda obeerako olunaku olwaleero ngenda geza kubeera nga tenkutwalako emmere waliwo emmere ate ya self service omanyi okuva nkato we yafa yerumbe lunaka basimati okuva ate nga lwa wiki naye nga basimati nga balinako ne ka side dish bandi omwana nandi akongeza omwana nandi ku chai nga kuliko n'omugaati emmere obadde oli ettooke ekinyeebwa bobeze bulungi ka cabbage ne supu n'ennyama tujogedde mulumberwa wali ku nyama ensiko bisisinge n'ekibumba ku makya tubadde tunywa chai nga nyama nsike n'ekibumba yoza abanye abantu banyumiddwa olumbe lwankato bajobe yagadde nga oyogera y'omugenzi kale tuli wano enkya omulimbiri genda kujjiba wano ate agende kasitava wano agenda olimba lwa gundu ajja kubata kyaswadde oyimba olwa Red Banton sijja kuva Kampala anti kasitava wano anko aba agenze bulamu bumpi buli muntu weyagale ng'okyasobola abantu batofiira kungulu bakuziika weyagale nyumirwa bavume malene kwa interview nombeko envuma mugamba muti batulaba yona je muli tukyali ku National Theatre wano ogavuma ate nabone wobolo omulungi ne botabera omulira ofa ate bakuziika katubavume bagabana agatta stola badde mukwano gwange byanvuma yali asaaga abakulu mugamba muti je tulisewo agamba ati asewo saati eriko we celebrate your life exactly katolu gwama celebrating amuzeyi waffe yogera ne sewava Ivan Kintu abamu bamumanyi nga Mawube then I get you Mawube ga music art industry ankatuluma abadde naturally comedian ngati yeta akumala kuyiya jjoko okusesa ebyo bibaawo tugenda kusinga ku musu gwako ki omanyi nze omutabani kuba kati abo bakitaffe bajjajjaffe tubale tubayigirako ebintu bino wammanga nti omuyiiya tazikiza tapowa yewe kibadde kijjira wonna ng'ayiiya esaawa nanga abamusanyusa ekitegeeza kibadde mu ye ng'ali naturally nga yembeera mwatambulya komedi we nga si bwakutetenkanya ate nga ayigiriza abuulirira mu mbeera yonna ekintu ne kitambula so abuuliridde ebintu bingi naffe mwe tujja tugamba nti katukole ki katutambule nga bwe yakwata kubaffe tuli ba nze nsibuka nnyo eri ewa mukadde Ndagire Maria mu Ndagire ate nga katolu kwasibuka bwe batandika kati kitegeeza naffe tuzze be batujjeeyo ate mwe tutambulira
so tugenda kumusubwa nnyo ng'omuntu abadde kwe tubadde tuyigira nga yakuvuma akuwa oba okoze ebitaliiyo era kati mpulidde wano nti bagenda kubeerawo bantu ba lukoba waliwo abatagenda kukubiraawo lukoba music ow'olukoba batono abamumanyi era banaakuba ebitanywa mujja kulaba ng'omugenzi ajjeyo akagere bw'ati mugundya era si bonna yatebya anti awe nkugambira ajja kunyiiga omulabe ng'ekigere kino akijje bw'ati akubye omuntu okitegeera awo byesonyiwa kati abamu babireke tutambule nga tulina okuba abamu ne bawuunawo bawuunye bawuune si mu bubi amazima malungi naddala tuli ku lumbe lwa kato n'abayimbi lisiti tugenda gifulumya lisiti nga nayo ntuufu abanayimba ono tubategeere nti tojjo jja fulaati ng'omugenzi ajja nnyiiga abali ku lukuba abeere ku lukuba waliwo mpozi bagamba ogenda kujja na lwa ggaali bagamba lwa ndongo si lwa ggaali kati nabadde amanyi nti omugamba lukuba lwa ggaali live n'abasidi banaatuuka abati era nabo abalive tetubaagalayo oba njanyiiza omukubi wa sidi naye nga tusubiddwa nnyo kuba bannaye tuba tumuyigirako nga naffe tugamba olaba bakama baffe bakyaguluba n'ekintu bagamba temuzikiza kati ffe ngaffe abavaayo obuvi lwaki tuzikiza ekitegeeza nti tulina kulemerako mu mbeera yonna buli omu ali eyo ayigire ku Uncle Kato sikuba si ffenna ntubeera 100% correct bingi byabadde tatambuza bingi byakoze obulungi ekitegeeza nti Katonda yekka yakola ki yalamula so si ffe ng'abalya mmere okulamula kati oyanze omukulu ogamba otya yendisewo ogamba otya Saimu ndi abo oli mu saati yemu alongo Lubowa Andrew Dawson ndi DOP wagamyuse saako ne Mawube omulongo Kato nze ngenda mwogerako ebintu ebitonotono kubanga mbaddeko naye ng'ovudde ku kyokubeera nti artist naye nga nze Saalongo abeera ki abeera mwana nze mu art ndi jjajja wange ye Christopher Mukiibi mu art abamanyi mwami Christopher Mukiibi wana agenda kubeerawo era agenda kwogera gye natandikira okuyingira ki nenzija omumbejja Mariam Ndagire naye nanteekako ki ettoffaali okulaba nga tutambula ffenna naye kikye ngenda okwogera ku mulongo Kato omuntu yenna olwaleero bw'aba ng'ayogeza mazima mu ggwanga lino mu art omulongo Kato agenze tasiimiddwa mu nsiimi bw'entuufu newankubadde olwaleero tuli wano tukungubaga naye Saimu njagala ogenda onoonyereze mu ggwanga lino Uganda bw'osangamu omuntu yenna yali akoze theatres eziwera 2 mu maanyi ge mu Bwakato nga bwe mubadde mulaba nga bwe mumanyi industry eno mu Bwakato n'azimba kupa theatre ne bagiyiwa nga tagikozeemu yadde eggoba n'eri n'azimba Royal Theatre nga tagikozeeko ggoba wadde n'eri naye nga muntu ng'omuntu okitegeera Kato avuddemu ebitone biyitirivu abantu bangi nnyo abakiwaddeko obujulizi naye olwaleero abamu enjuyi ezimu ne zisalawo okumujajinga nga bwe bamujajinze ekintu ekyo fe abamu kyatulumye oba ontegeera bulungi nti omuntu avuddemu eggwanga lino ebitone byolaba olwaleero bw'obanga osobola omujajinga bwotyo naye ng'ate eriyo abantu abasenda amataka g'abantu eriyo abantu ababonyabonya abantu naye ng'omusanga mu kyaki n'asaba okitegeera naye ng'ate eriyo abalutwaliddemu n'obulamu
maliriza okitegeera Kato nga maliriza abadde musajja wa kigambo ate mu Uganda be bamu ababadde basinga okwagala art tweyanze ege kale kati kankutweko waggulu eri katono nnyo okwongera ate okulaba enteekateeka nga bwegenda okubanga etambula olunaku olwaleero mu budde obuddako awo tugenda baturecivinga omubiri gwa Katolo Bwama okutuuka mu kifo kino nga bwolaba tugenda maaso enteekateeka nga bweri setup yakoleddwa dda bulungi nnyo abantu bazze dda katono nnyo kamba tawanyemu katono nnyo bannaye bitalo bya Nkato tuli ku mpewo ki telefai yes nga kitalo nnyo kya muganda waffe nga mwami Sam bagenda nga ba artist abali celebrated D-Block Sega genda omunonji soko omunonji tugenda kusinga kusubwa chikwa Katonga ntandikide ku ekisingira ddala kye tugenda okusubwa ye muntu abadde passionate ku kintu kya art theatre simanyi ye muntu mulala abadde alina that theatre art at heart nga muganda wange wabadde feba artists abamu tujirina we have got that passion but gunde Kato abadde against to an extent tineyo tutula wano bwetuti tuba tuogera ku owange theatre tugikose tutya nze nandiyinziza okudivertinga nenzira ku kintu ekirala obanetiwa naye nga obulamu bwe theatre tukoze tutya tulese tutya abantu mu theatre waliwo omuzannyo waliwo kyenjagala tuzannyeko ensonga kugamba omuntu obulamu bwe bubadde theatre so we have lost somebody who has got that passion who would go an extra mile for theatre. Yes. Mwami D-Block ng'omu ku ba artist akuba oluyimba mpaka nakati nga abantu bakyalu celebratinga mwami kati afudde tetulina copyright mu kaseera kano kiki tuyinza okugattako ekintu ekimu ku bintamye mu Uganda buli kintu tukyogerako ne tukirekaawo kati abamu kufa abaludde mu kintu ekyo okubya ddala obanga 85 nga nzikira mwami Kafumbe Mukasa mu biseera ebyo nga boogera ku kigambo kya copyright naye tetukwata kintu ne tukigusa ekyo ne tugamba nti ekyo kiri rested kitandise okukola buli kaseera kibaako ekyogerwa n'aba players bapya tunakuwaza nnyo nti nga muganda wange bagenda bwayogedde nti Kato abadde omuntu alina passion nga buli lwakusanga nagamba waneewa mwe nawuliddewo ekifo kyaffe nawuliddemu nga kifaanana bwe kiti tusobola kukola tutya ng'alina passion esukkiridde ng'akyagaliza nnyo si ku ye yekka naye ku balala bonna ne fraternity ya art n'olwekyo ye tumusubiddwa naye nga the saying goes nti abaliwo to continuing with the fight with the struggle okulaba nti tuteeka ekigambo kya copyright era kyovulaba nti nkyogera nga sikirumamu nti bino bye tutawandamuko ennyo gavumenti etuyambe ku kino batuwe ebyuma batuwe studio si kyekiyamba ne bw'ono recording oluyimba nga bakuwadde ebyuma birungi nga tolinawo olutunda kufuna value so ekya copyright kyekisingira ddala obukulu naye ate nakyo mu kukigendako abantu tulina okujjukira nti people have to be empowered nga basobola okubeera ne purchasing power olwakye tukola because it's not only about kukigamba nti kibeere mu nkola naye waliyo ensi ze tutambuddemu nga bw'okola bwoti nti wali open air like this nga waliwo performance ya kusasula nga teri muzungu asobola kuyingira nga tasasudde naye wano bw'okola bwoti n'olekawo open weesanga nga abantu bayingidde si lwakuba nti bagala kulabira bwere niti balina n'olwekyo ne purchasing power y'abantu n'okuba convincing nti ati alina okusasulwa ba artists basobole okukola ekintu ekirungi katusabe abaliwo tujja kugezaako kye tusobola naye njagala tukiwunzike ekya copyright njagala okwogera nange ku kya copyright but I want to give government food for thought industry yaffe ekuze ekulidde ddala
edda nga toyinza kulowooza nti omuntu asobola okuaninga living ye mu art. Now that is what we are examples. Abaana baffe bona basomedde ku art. Okitegeera? What we need now is a ministry, a full-fledged ministry. Right now, yes, with technocrats to very gender, we are now just a department. Twetaaga a full-fledged ministry. Ejjokuba nti etusalirawo ebintu bino ate equally n'ebirowoozo nga tubiwaayo. Okiraba awo wetujja okusobola okuteekayo nekya copyright ejja kubanga esobola okutuyamba ku kya copyright naye kakati we are just individuals abagezaako okukola ki okwerwanako ate different individuals buli omu akiika lulwe and kyeŋŋamba nti ministry ate wantu kati omuntu wagamba nti ministry ayinza Dr. Bosa baagala ndowooza kati ye bamuwa minister no twagala ba technocrats abantu bennyini bebaba nga bagavaninga ekintu kino okiraba not the artists banka era these federations, the associations, these are artists doing this, trying to do, and that's not taking us nowhere. Because Bambi obasasida fenna tuli sente tetulina ate entertainment art is a very expensive venture. Kati muli omu abayagala gamba nti mpushinze ekintu kyange but if we have got a ministry regulating ebintu bino byonna bwenanga tuli under that ministry nebange tuteekateekerera ebintu bino I think tujja kukola ki tujja kuwininga nebyo byonna copyright nga tuteerayo biki ebyo byonna kati buli balaba nga an individual yateekayo ekintu kye ne bayuka bakiteeka wali an individual yateekayo katuwerekere munnaffe naye right now katuwerekere munnaffe n'ekirala tetulina kumusalira musango munnaffe it is him and his God ne katonda we ffe era abasiraamu bamu bakola ekintu kimu bagamba nti boogera nti mukama Allah amusonyiwe ebyamusobako. That is what we are going. So ekyo it is between him and his God. Yene katonda we na yeffe tumusabire asobole okugenda mu nsi eyo katonda gyakola ki gyatusuubiza. That is all we have to do. Kale tweyanzege tukyagenda mu maaso wano enteekateeka ekyagenda mu maaso kubeera nga etambula. Lawrence nga bw'oyinza okundagirako wano buli kimu setup nga bweri waliwo tents zisoba mu 3 eziteereddwawo stage nga bw'ogiraba abayimbi bagenda okubeera nga ate bayimbira olwaleero so ekiro kigenda kubeera kijjudde okucelebratinga obulamu bwa artist nga bwe bwandibadde bubeera mu mbeera yonna nga mwandibadde butambulira so buli kimu nga bw'oyinza okuba nga ate okiraba kyo kigenda okubeera wano ku National Theatre so oba oli muyimbi ebyumba bya live weebiri kitegeeza nti kigenda kubeera kiro kijjudde entertainment nga ba artist nga bwe nkugambye bazze bangi nnyo mbadde wano nenengera ku Saara neŋŋamba lwaki simwebuulizaako nga bitalo Saara kitalo nnyo munnange gamba otya gamba otya omuntu omuzadde wa firimu owa Katemba Boloza ate ntono kikiruyinda okugenda okusinga omusulwako ningi omuntu omuyiiya abeera package ennamba naye bw'afa tewali asobola kufuna obwongo obwo bw'abadde nabwo so egenda kubeera part gyetumisinga mu industry muno. Yes. Atyo nalimu abantu nga bwakulaba nga oyina ebirumira either akuleka n'atakukozesa n'atakujjaamu ekyo kyalaba kyoyisobola okuvaamu olowooza biki abantu aba directors abali mu drama scale kino balina okwongera okuimprovinga okusobola maybe okwongera level y'akatolobwamu okubeera keen ku muntu tebeetegereza abantu bano naye I think abadde n'ekitone ekyokubeera keen ku buli muntu gwakola naye n'amugyamu ekituufu so if we do that abantu tugenda sobola okugyamu ekituufu. Bantu wali omusisinkanyeko
ya namusisinkana mwali mukola oba just ya bulijjo waliwo ebiseera nali nga sizanya ku stage naye nga abaromatic bwe babeera ku stage ngendayo nentula mu audience nga bakola rehearsal so bali bakola ne Diamonds Ensemble emizanyo egyo egyasooka kati natulangawo nembalaba kati lumu nambuuza nti lwaki kutuzanya nasooka nemubuuza n'atanziramu olunaku lwenokujja ubadde muzeeko nenzija olwokubiri nesimubuuza nembuuza Jamira nti aninako obuzibu oba nanga nedda bwatyo kati nange saddamu mubuuza kati nga wayise ennaku eziwerako nambuuza gwe lwaki tozanya mugamba ebyoku stage sibisobola nagamba naye nga ndabanga gwabisobola nemugamba sibyagala nakikomyawo tweyanzeege siba okulamusisa twogera nani wanje twogera nani Uganda Mugabe Godfrey olowooza biki bitugenda okusinga okusuba kwa Katolo Bwama ku lwange kyendaba kyetugenda okusinga okusuba ennyo Katolo Bwama nze ku lwange kyemmumanyi ku ye muntu akulabako ekibi n'akyogera ye muntu awulira nti wamwogeddeko ekintu n'atakisiikira oba n'akubuulira nti gundi waŋŋamba kino naye onvumidde ki kegamba tasirikira kyama tasiba busogo ku mutima ate bw'ayogera ekintu kye n'akifulumya aba akimaze asigaza kintu ku mutima atasigaza kintu ku mutima abadde muntu w'abantu nga kirungi kijja mumanyiko ekirala asomesa omuyigira buli lw'obeera naye n'oba ng'oyogeddekokko naye ovaawo ng'olina ky'omuyizeeko eitha oyinza okumunyiigira okumusanyukira kale sound check wetwogerera wetandise tetugenda kubanga tusukkawo wano olwaliro naye nga boyinza okubanga olaba saidi za wali band setup etandise so tugenda kubanga tuba continuous updates ngo zinagenda maaso kugira nga tezijja mu kifo kino tuli ku National Theatre National Culture Center Katolo bagenda okubeera nga ate asula nako olwaliro tova kusema official okusomesiza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo ebyenjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu ekintu kye biodigester tanks tozinuunamu bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka so biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde so kale bakubye ku namba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere nga tuvuddeyo tulina banafu aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge genda ekasubi bwetuka ekasubi tokkirira nga agenda mu kikoni olekizimba bakita Princess Complex batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti masuuka piro towels n'ebirala bingi nnyo byonna byokozesa mu kisenge babirina kale agendawo obeere nga ate nabyo byefunira Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Triparty Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga abakutegeeza nti kuyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12 makeup w'abakyala ayagala ebyokuzanyisa by'abaana ayagala gomesi